Abaana ba Katonda, Mukama waffe yeebazibwe. Tulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda nate atuwadde omukisa guno omulala ogenda mu maaso n'ebyokuyiga eby'enjawulo eby'amazima g'ekiseera. Ne ku mulundi guno muganda wange ne mwannyinaze tukomyewo tuyige ku kyokuyiga ekibikkula amazima agakwata ku ssaawa 11. Era ekyokuyiga kitugenda okuyiga kigenda kubeera nga kibikkula amazima gonna agakwata ku ssaawa 11. Abakozi ab'essaawa 11 abakolera mu SDA Church obamanyi. Ddala ebyawandiikibwa byabalanga wamu n'obubaka bwabwe. Obujjuvu bw'ebyo byonna bw'obuno mu kyokuyiga kino kiyige mu Mwoyo Omusabe. Tujja kusooka tutandike n'ekirowoozo kino ekyokufumiitirizaako tukisoma mu kitabo ekiyitibwa eky'Omwoyo Obunnabbi ekiyitibwa Class Object Lessons, page 27, paragulaafu eyokuna. Ekyawandiikibwa kino kigamba nti mu buli mulembe wabaawo okusetukawo kw'amazima okujja, obubaka bwa Katonda eri abantu ab'omulembe ogwo. Amazima amakadde gonna ga mugaso. Amazima amaggya tegeeyimirirawo ku bwago nga geeyawudde ku makadde, wabula kubeera kwebikkula okw'amakadde. Wabula kuyita mu kutegeera mazima makadde mokka nga gategeereddwa bulungi mwe tusobolera okutegeera amaggya. Kristo bwe yayagala okubikkulira abayigirizwa be amazima agakwata ku kuzuukira kwe, yatandikira ku Musa ne bannabbi bonna. Ebigambo bino tubirowoozeeko. Mukama agambye nti mu buli mulembe wabaawo okusitukawo okujja okw'amazima, era obwo bubeera bubaka bwa Katonda nga buzza eri abantu ab'omulembe ogwo. Omulembe gwaffe amazima gaagwo geegaliwa? Tweyongera okwetegereza ensonga eno, wabula ku mulundi guno tugenda kwetegereza mu kyokuyiga ekibikkula abakozi ab'essaawa 11 be baani era ebyawandiikibwa byabalangirawa. Era ekyawandiikibwa kyaffe ekikulu muganda ne mwannyinaze kigenda kusiŋŋaanibwa mu Matayo essuula eya 20. Atulaze nti amazima amakadde ga mugaso. Amazima amakadde ga mugaso. Amaggya tegeeyawula ku makadde, nti wabula amaggya gabeera gabikkula gali amakadde. Era nga bwe tugenda okulaba, tugenda kuyiga ebintu ebipya naye nga biva ate mu bigambo ebikadde oba mu byawandiikibwa ebikadde bye tubadde tumanyi. Wabula osooka kutegeera makadde, olwo n'olyoka obeera ng'otegeera amapya. Kye tugenda okukola si kipya. Ne Kristo bwe yayagala okubikkulira abayigirizwa be amazima agaali gakwata ku kuzuukira kwe, kubanga ekikyali kipya gye bali, teyatandikira ku ekyo butereevu, wabula yatandikira ku Musa bye yamwogerako ne bannabbi bonna. Katuweeyo okusaba. Kitaffe omwagalwa, Katonda waffe Ayinzabyonna, twebaza olw'obulamu bw'otulekedde, twebaza olw'omukisa gw'otuwadde ne tuba nkaakano tusobola okuwuliriza ate n'okulaba ebigambo bino. Tuwa omukisa Katonda waffe, luŋŋamya enteekateeka zino zonna mu kutu guno guwa omukisa Mukama, nga tuyiga leka ebigambo byange bibule ebyo biba birabika Mukama. Webikkulire abantu bo Katonda waffe, otuyigiriza amazima g'ekiseera kyaffe ag'omulembe gwaffe, tusobole okuwonawo mu katyabaga akagenda okujja. Kisa kye kitubeere okuyita mu kuluŋŋamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Muganda wange ne mwannyinaze, ekyokuyiga kitugenda okuyigako tugenda kulaba nga tukozesa kyati eno. Kyati eno tetugitadde mu bintu bingi, tugenda kugenda mpola mpola ng'ennyonnyola tusobole okutegeera buli kalonda akwata ku kyokuyiga kino. Ekyokuyiga kino eky'obunnabbi tugenda kuba nga tuyiga si kino kyokka, naye n'ebirala bingi tugenda kubeera nga tubiyigako, nga tubiyiga mu ngeri ez'enjawulo, kubanga twalaba dda nti Mukama, era tujja kweyongera n'okulaba obukulu bwa kyati zino Mukama ze yawa okubeera nga ziyigiriza obunnabbi. Mukama yazoogerako nnyo mu kitabo ky'Evangelism eky'Omwoyo w'obunnabbi. Tujja kweyongera okutunuulira ekyokuyiga ekyo gye bujjako, naye ku mulundi guno ekyokuyiga kino kyati eno etuyigiriza oba ekipande kino kituyigiriza
olugero olusangibwa mu Matayo essula eya 20 nga bwe tugenda okulaba. Nga tetunnaba tugenda kusooka tusome era ebigambo ebirala ebisangibwa mu kitabo ky'omwoyo w'obunnabbi ekiyitibwa Counsels to Writers and Editors, peegi ya 41, paragulaafu esooka. Mukama agamba nti okweyongera okunoonya omusana ogusingako. Mukama atugamba wano eno muganda we ne mwannyinaze nti omuntu ne bw'abeeranga ng'agenze maaso kyenkanawa mu magezi ag'obwongo kaleme yadde akaseera akatono bwe kati okulowooza nti tewaliwo bwetaavu bwa kwongera kunoonya mu byawandiikibwa obutasalako okusobola okufuna omusana ogusingako. Ng'abantu twayitibwa okubeera abayizi buli ssekinnoomu ab'obunnabbi. Tuteekeddwa okutunula enkaliriza tusobole okwawula akatondo konna ak'omusana Katonda k'ajja okubeera ng'atuleetera. Tulina okukwatira ddala amatonde agasookera ddala ag'amazima era okuyita mu kuyiga okw'okusaba omusana gusinga okutegeerekeka gusobola okufunibwa ogusobola okuleetebwa eri abalala. Baganda ne bannyinaze, Mukama atubuulidde wano nti ng'abantu ssekinnoomu twayitibwa buli kinnoomu ssekinnoomu okubeera nga tubeera abayizi ab'obunnabbi. We are called to be students of prophecy. Twayitibwa okubeera abayizi ab'obunnabbi. Ekyennaku abaagalwa, waliwo n'abantu abamu abagamba nti nze saagala bunnabbi, nze saagala kuyiga bunnabbi. Ekisa kya Kristo kimala. Omwoyo w'obunnabbi atugambye wano nti twayitibwa ng'abantu ssekinnoomu okubeera abayizi b'obunnabbi. Bw'atayagala bunnabbi wandiba ng'ovudde ku mulamwa muganda wange ne mwannyinaze. Tuteekeddwa okuba nga tutunula okusobola okulaba akasana konna Katonda k'asobola okuweereza, ate tukwatire ddala ag'amazima agasookera ddala era okuyita mu kuyiga okw'okusaba. Ensonga lwaki twagambye nti tuyige ebyokuyiga bino mu mwoyo gw'okusaba, nti omusana ogutegerekeka obulungi gusobola okufunibwa ate ne guleetebwa ne mu maaso g'abalala. Oluvannyuma lw'okubeera nti Mukama atumulisiza n'atulaga amazima ag'ekiseera kyaffe, ensonga lwaki tuvuddeyo ku mukutu guno okugalaga abalala. Gwe muganda wange naawe mwannyinaze awuliriza oba alaba vidiyo eno. Tulabye nga Mukama atugamba ng'era bwe twayiga mu byokuyiga ebyasooka, omuntu ne bw'abeeranga mugezi atya, kobeere pulofeesa, kobeere ng'olina PhD oba ng'olina diguli mmeka, totuukanga okulowooza nti tewaliwo bwetaavu bwa kwongera kunoonya mu byawandiikibwa ng'onoonya omusana ogusingako. Ekyo Mukama yakitugaana. Kaakano katugende ku lugero lwaffe olwa Matayo essula eya 2. Tugenda kusoma olunyiiri olusooka tutuukire ddala ku lunyiriri olw'omunaana. Mu Matayo essula eya 2 olunyiiri olusooka lugamba nti kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana omuntu alina ennyumba ye eyakeera enkya okupakasa abalimi balime mu lusuku lw'emizabbibu. Bwe yamala okulagaana n'abalimi eddinaali ey'olunaku olumu, n'abasindika mu lusuku lwe olw'emizabbibu. N'afuluma essaawa nga ziri 3, n'alaba abalala nga bayimiridde mu katale nga tebaliiko kye bakola. Nabo n'abagamba nti nammwe mugende mu lusuku olw'emizabbibu, nange n'abaweera ekinaatuuka. Ne bagenda. Olwokutaano agamba nti n'afuluma nate essaawa nga ziri 6 era n'omwenda n'akola bw'atyo. N'afuluma essaawa nga ziri 11 n'asanga abalala nga bayimiridde, n'abagamba nti kiki ekibayimirizza wano obudde okuziba nga temuliiko kye mukola? Ne bamugamba nti kubanga tewali muntu eyatupakasizza. N'abagamba nti nammwe mugende mu lusuku olw'emizabbibu. Olw'omunaana lugamba nti obudde bwe bwawungeera, omwami w'olusuku olw'emizabbibu n'agamba omukoza we nti bayite abalimi obawe empeera, osookere ku b'oluvannyuma okutuusa ku b'olubereberye. Olw'omwenda lugamba nti n'ab'omu ssaawa 11 bwe bajja ne baweebwa buli muntu eddinaali emu. Olw'ekkumi lugamba nti n'abo abaasooka bwe bajja ne balowooza nti banaaweebwa okukirawo, naye nabo ne baweebwa buli muntu eddinaali emu. Bwe baagiweebwa ne beemulugunyiza omwami nga bagamba nti bano ab'oluvannyuma bakoledde essaawa emu n'obwenkanya naffe abateganye enkya n'essana nga litwokya. Naye n'addamu n'agamba omu ku abo
nti munnange sikukoze bubi, tewolagaanye nange eddinaali emu? Twala eyiyo ogende, njagala okuwa ono ow'oluvannyuma nga ggwe, siyinza kukola byange nga bwe njagala, oba eriiso lyo bbi kubanga nze ndi mulungi. Bwe bati ab'oluvannyuma baliba ab'olubereberye, n'ab'olubereberye baliba ab'oluvannyuma. Nolwekyo abaagalwa, ndowooza olugero luno tuluwulidde, lulimu ebigambo bingi ebikulu naye nga birimu amakulu amakusike, naye nga ffe ng'abantu ba Katonda era ffe tuteekeddwa ogayiga. Twagala twetegereza amakulu g'ebigambo bino. Ebintu bye tulabyemu, tulabye ebintu bingi. Muganda we ne mwannyinaze, tulabye nannyini nnyumba, tulabye ekigambo lusuku, tulabye abakozi abaasangibwa ne bagenda nga baweebwa olukusa okugenda okukola, tulabye nga baayitibwa mu biseera eby'enjawulo, tulabye abakozi abaayitibwa ku makya, ne tulaba abakozi abaayitibwa ku ssaawa 3, ku ssaawa 6 ne ssaawa 9, ate ne ku 11 ne tulaba abaatumibwa. Ne tulaba nti bali abaasooka okukola bwe baalaba nga bano basasuddwa, empeera yali yonna efaanagana nga ya ddinaali emu bwe yasasulwa. Eddinaali ey'emu bwe yaweebwa abakozi, tulabye nti bano abaasooka okukola beemulugunya ne bagamba nti abasembyeyo bakoledde essaawa emu. Naye ffe twateganya okuva ku nkya n'essana ne litwokya naye naffe n'otwenkanyankanya ne bano abafunye ne tufuna ffenna eddinaali emu. Naye tulabye Mukama waffe kye yabaddamu ng'alaga nti wa ddembe okubeera ng'akola nga bw'alabye, era empeera ye eyasasulwa yali ya ddinaali emu, naye ng'abaasooka tulabye nti beemulugunya. Byonna tubirabye naye nga byonna birina amakulu ge tugenda okwetegereza. Tujja kusooka tulaba ennyini nnyumba. Omwoyo w'obunnabbi, ekirabo kye twalaba mu by'okuyiga ebyasooka, Mukama kye yawa ekkanisa ya Seventh Day Adventist, kituyambako abaagala okubeera nga tutegeera bulungi Bayibuli zaffe era ne tusobola okubeera nga tutangaala. Bino byonna omwoyo yabitangaaza, engero ze yalaba nga tetujja sobola bulungi kuzitegeera zaatangaazibwa naddala mu kitabo ekiyitibwa Cross Declarations. Engero zannyonnyolwa amakulu gaazo. N'olwekyo nannyini nnyumba y'ani? Bwe tusoma mu Cross Declarations ekitabo ekyo peegi 396 ogenda ku 397, watugamba nti engeri nannyini nnyumba gye yakolaganamu n'abakozi mu lusuku lwe ekiikiridde, Katonda engeri gy'akolaganamu n'olulyo lw'omuntu. Tukiddemu, engeri nannyini nnyumba gy'akolaganamu n'abakozi mu lusuku lwe ekiikiridde, Katonda engeri gy'akolaganamu n'olulyo lw'omuntu. Ekontana n'obulombolombo obuliwo mu bantu mu mirimu egy'ensi, empeera eweebwa okusinziira ku mulimu ogukoleddwa. Naye ebya Mukama tulabye nti byo birala. Eyasembayo okukola ate gwe yasooka okusasula, ate eyasembayo yakola essaawa emu okwawukana ku bali essaawa ze baakola. N'olwekyo ye Mukama takola nga ffe bwe twamanyiira. Naye atugambye nti ono nannyini nnyumba okubeera nga yakolagana n'abakozi kikiikiridde Katonda engeri gy'akolaganamu n'olulyo lw'omuntu. N'olwekyo nannyini nnyumba awatali kubuusabuusa, okusinziira ku sitatimenti eno eba emaze okutulaga nti ye Katonda akolagana n'olulyo lw'omuntu, ye nannyini nnyumba. N'olwekyo eno ye kyaati yaffe. Tujja kugenda nga twetegereza mpola mpola abakozi. Twalabye abakozi abaatumibwa ku makya weewano bwe tulaba akantu kano akalaga kengezaako okulaga, ate abakozi ab'essaawa ey'okusatu weewano bwe tulaba omusaalaba, abakozi ab'essaawa ey'omukaaga weewano bwe tulaba 6, ab'omwenda weewano bwe tulaba 9 nga ne bamalayika abasatu, ate ne 11 weewano bwe tulaba abali Bayibuli eyakaayakana ennyo ne bamalayika owaakubikkulirwa 7 n'owaakubikkulirwa 18, ne tulaba n'ekitundu ekya wansi. Ekyo nakyo tujja kweyongera tukyetegereze, naye nga essira ery'amaanyi tugenda kuliteeka eno waggulu. Kyaati eno Mukama waffe bwe yali ng'agera olugero, yagera olugero ng'akozesa essaawa nga ze tumanyi obulungi wano mu Uganda. Essaawa nga emisana mulimu essaawa 12, bwe tubala okuva wano ku emu eno ewatangaala y'emisana, tubala emu 2 3 paka bwe tutuuka wano ku 12. Ate ne tulaba wansi nga waliyo ebiddugavu, era nayo nga waliyo okubala okuva ku emu 2 3 4 5 6 paka bw'otuuka ku 12. N'olwekyo tulinamu ekiseera eky'emisana waggulu ate n'ekiseera eky'ekiro wansi. Mu by'omwoyo
Wano mukama waffe yagera olugero luno ng'alaga nti ebyomwoyo bitambulira ku lunaku olulimu essaawa 24 nga mulimu ekiro essaawa 12 ate n'emisana essaawa 12. Naye twagala tulabe ffe leero we tugwa luddawa naye nga tuli mu kitundu ekyemisana omwo mwe tuli katweyongereyo. Twagala twetegereza abakozi bwe tusoma mu Lukka essula 10 olusooka n'olwokubiri. Mu Lukka essula 10 olusooka n'olwokubiri wagamba bwe wati. Lukka 10 olusooka n'olwokubiri agamba bwe wati: awo oluvannyuma lw'ebyo Mukama waffe n'alonda abalala 70 n'abatuma kinnababirye mu maaso ge okugenda mu buli kibuga na buli kifo gy'agenda okujja ye, n'abagamba nti okukungula kwe kungi naye abakunguzi be batono. Kale musabe Mukama w'okukungula okutuma abakunguzi mu kukungula kwe. Yagamba nti musabe Mukama w'okukungula okutuma abakunguzi mu kukungula kwe. Naye ekigambo wano kyakozesa abakunguzi, akozesa kigambo laborers mu lulimi Olungereza, ate nga n'eri mu Matayo bwe tubadde nga tusoma olugero bw'onoonoonya mu Lungereza ojasanga ng'ekigambo ekikozesebwa kiri laborers. N'olwekyo abakunguzi oba abakola mulimu gwa Mukama bayita abakozi mu nnimiro ye. N'olwekyo abakozi bano abaagenda nga batumibwa si balala wabula be bantu Mukama bazze ng'atuma okugenda okukola mu biseera eby'enjawulo. Olusuku n'akatale, kubanga tulabye nti abantu bano baasangibwa mu katale nga bakola. Ate era tulabe n'olusuku bwe tusoma mu kitabo kino peegi 3 Subject Lessons agamba nti Katonda atwala ensi yonna okubeera olusuku lwe, ensi yonna okubeera olusuku lwe. Newankubadde nga leero eri mu mikono egy'oyo omwewaŋŋami, wabula ya Katonda. Okuyita mu bununuzi yiye, ate era n'okuyita mu butonzi era yiye, kubanga ku lw'ensi ssaddaaka ya Kristo kyeyava ekolebwa. Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka bw'ati, Yokaana 3:16. Okuyita mu kirabo ekyo ekimu bwe kiti, ebirabo ebirala byonna mwe biweerwa eri abantu. Buli lunaku ensi yonna efuna omukisa okuva eri Katonda. Buli ttundu lyonna ery'enkuba, buli katondo konna ak'omusana kaakaayakana gye tuli olwaffe abateebaza. Mukama yeebazibwe olw'ekyokuyiga kino abaagalwa. Newankubadde nga Mukama atulaze wano nti ensi erabika ng'eri mu mikono gya mulabe, naye ensi yonna lusuku lwa Mukama. N'olwekyo awakolebwa Mukama gy'atuma abakozi be abatuma mu nsi eno. Wabula tukitegeere nti akola okuyita mu kkanisa. Statement eyo tetugiraze wano naye tujja kugiraba. Mukama akola okuyita mu kkanisa ye. Mu testimony eno ey'omukaaga peegi 24 paragraph 3 agamba nti olusuku luzingiramu ensi yonna era buli kitundu eky'ensi eno kyakubeera nga kikolebwamu. Waliwo ebifo kaakano bye tulaba nga amalungu mu mpisa, era bino bijja kufuuka olusuku lwa Mukama. Ebifo ebyayonoonebwa eby'ensi bijja kulimibwa era bisobole okwanya ng'ebimuli. Ebifo ebijja birina okukolebwamu abantu abalungamiziddwa omwoyo wa Mukama. N'olwekyo olusuku lwa Mukama luzingiramu ensi yonna era lwakubeera nga lukolebwamu. N'olwekyo Mukama abakozi be yagenda nga awa omulimu yabatuma nga ogenda okukola mu nsi. Kye tulaba wano nti nakyogeddeko nga tutandika nti olugero Kristo lwe yagera lwali lutambulira ku ssaawa 12, enjuba weegwira mu 12, naddala ebifo ebirinaanye, naddala ffe abali mu bifo ebirinaanye equator, naddala nga ffe Uganda. Ennaku emisana n'ekiro ebbanga lyonna bibeera nga byenkana, enjuba ng'egwa 12 ate nevaayo 12. N'olwekyo nga ku ssaawa 6 libeera ttuntu, emisana
emisana ate ku ssaawa 6 ogw'ekiro ne libeera ettumbi ng'era n'ekyati bwetulaga. N'olwekyo zino ze ssaawa ng'ezaffe wano zennyini, n'olwekyo olugero luno tuba tujja tutegeera nnyo ezo Yesu ze yakozesa ng'agera. Nga bwe twalabye wano nti tubala 12 emisana, wano libeera ssaawa 6 nga ly'ettuntu, ate wano wansi ne zibeera 6 nga ly'ettumbi, 12 enjuba n'evaayo, ate 12 enjuba n'egwa. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe tusoma mu Yokaana essuula ey'e11, mu Yokaana essuula ey'e11 era Yesu yayongera okwogera ku kintu kino ekifaanako bwe kiti. Mu Yokaana essuula 11 olunya olw'omwenda yagamba bw'ati mu nnyiriri olw'omwenda, yagamba nti Yesu n'addamu nti essaawa ez'emisana si 12? Omuntu bw'atambula emisana teyeesittala kubanga alaba omusana ogw'ensi eno. N'olwekyo olugero lwe yagera lwerwo olulaga nti essaawa ez'emisana 12 era omuntu bw'atambulira mu ezo essaawa teyeesittala kubanga aba alaba omusana. Kaakano katweyongereyo tutandike okutunuulira ku bakozi bano n'amakulu gaabwe. Tugenda kusooka tutunuulira abakozi abasooka. Abakozi abasooka nga bwe twayogedde weewano we tugenda okutandikira kyati nga bwe tulaba wano wengezaako okulaga. Awo we tugenda okubeera nga tusooka okubeera nga tulaba abakozi wano we tulaba akantu kano akamyufu akagezaako okubeera nkalaga. Wano we tugenda okusookera abakozi abasooka. Abakozi bano abasooka katusome. Bwe tusoma mu kitabo kino Class Object Lessons page ey'ebina watugamba nti Abayudaaya be baali basooka okuyitibwa mu lusuku lwa Mukama era olwakino baafuna amalala era n'okwemanya obutuukirivu. Emyaka gyabwe emingi mu buweereza baagitwala ng'egibagwanyiza okubeera nga bafuna empeera ennene esinga ey'abalala. Tewali kyasinga kubamalamu maanyi okusinga okufa okuwulira ekirowoozo nti bannaggwanga baali baakubeera nga bakkirizibwa ku mikisa gye gimu awamu nabo mu bintu bya Katonda. Wano tulabye eki? Tulabye ng'agamba nti Abayudaaya be baali basooka okubeera nga bayitibwa mu lusuku lwa Mukama. Tunoonya okumanya abakozi abasooka okuyitibwa. Wano Mwoyo Nabbi atubuulidde nti Abayudaaya be basooka okubeera nga bayitibwa mu lusuku lwa Mukama era olw'ekyo ne bafuna amalala n'okwemanya obutuukirivu. Bwe baamala emyaka emingi nga baweereza ekyo ne batandika okulowooza nti kibagwanyiza okufuna empeera ennene okusukkuluma ku y'abalala. Ate ekyasinga obbamala amaanyi kwe kuwulira nti kati ne bannaggwanga be bayitanga bannaggwanga nabo bakkiriziddwa era ne baweebwa emikisa gye gimu nga nabo gye baalina mu bintu bya Mukama. Tujjukira nti emabega bwekityo si bwe kyali eggwanga lya Isirayiri baali baalondebwa nga lyo ggwanga lya njawulo era nga bayitibwa abantu ba Katonda. Naye ekiseera ne kituuka omukisa ogwo ne gusaasaana eri abalala bonna. N'olwekyo abakozi abasooka okuyitibwa be Bayudaaya. N'olwekyo abakozi bano be tulaba wano be Bayudaaya. Y'ensonga lwaki tulaba ekyawandiikibwa ekijulizibwa wano nga kiri Kuva essula 12:41. Bw'onoosoma ojja kulaba obuweereza bw'Abayisirayiri era bw'onootunula wano ku kyati ojja kulaba ekikondo, emmeeza n'ekifo ekitukuvu nga bwe biri n'ekikondo ky'ettabaaza n'ebirala. Ekifo kino ebintu ebyo byakozesebwanga mu buweereza obw'ekifo ekitukuvu. N'olwekyo abakozi bano abaasooka wano eno, abakozi abasookera ddala abaatumibwa ku makya si balala wabula be Bayudaaya. Y'ensonga lwaki olabawo Bayibuli ng'evaayo oba enjuba ng'evaayo obudde obw'oku makya. N'olwekyo abakozi abaatumibwa ku makya be Bayudaaya. Katweyongereyo. Bwe twasomye mu Matayo essuula eno eya2, bwe twasomye Matayo essuula eno eya2 olunyiriri olwokubiri nawo lwatuwadde ekintu ekimu ku byongera okutukakasa kubanga lwagambye mu ssuula eya2 olunya olwokubiri mu Matayo yagambye bw'ati.
bwe yamala okulagaana n'abalimi eddinaali ey'olunaku olumu n'abasindika mu lusuku lwe olw'emizabbibu. Wano nno kiba kitegeeza nti yalagaana nabo. Bano yalagaana nabo, bwe yamala okulagaana nabo n'alyoka abasindika okugenda okukola mu lusuku lwe. N'olwekyo abantu aboogerwako wano abaagalwa, bantu abaayogera ne Katonda obutereevu. Tukimanyi bulungi nti Musa omuddu wa Katonda ye yayimirira butereevu n'ayogera ne Katonda. N'olwekyo Katonda bwe kuba kuteesa oba kukola ndagaano, talina bantu balala be tumanyi be yayogera nabo. Ensonga lwaki tulabye nti Abayudaaya be bakozi abasookera ddala. Mu Zabbuli bwe tusoma Zabbuli essuula ey'ekikumi mu 5 olunywa olw'omunaana lugamba nti ajjukira endagaano ye emirembe n'emirembe. Ekigambo kye yalagira emirembe 10 olw'omwenda lugamba nti endagaano gye yakola ne Ibulayimu, era n'ekirayiro kye eri Isaaka. Tulaba yakola nabo endagaano Ibulayimu era n'alayirira Isaaka. Abo mwe muva eggwanga ly'Abayudaaya nga bwe tumanyi obulungi. Era ekyo n'akinyweza eri Yakobo okuba etteeka n'eri Isirayiri okuba endagaano ey'emirembe n'emirembe. Abaagalwa ndowooza tuwulira nti yakinyweza eri Isirayiri okuba endagaano ey'emirembe n'emirembe. Ekigambo emirembe n'emirembe tujja kwongera tukyetegereze bulungi. Bw'abanga yagamba nti ekyo yakinyweza eri Yakobo okuba endagaano ey'emirembe n'emirembe, olwaleero eba yakoma, tetujja kiraba. Naye kye twagadde wano okunyweza lunywa olw'omwenda nti endagaano gye yakola ne Ibulayimu era n'ekirayiro kye yalayirira Isaaka. N'olwekyo kikakafu abantu Mukama waffe abantu Katonda be yakola nabo endagaano ey'obutereevu be yalayirira be Bayudaaya. Omwoyo obunnabbi bw'atugamba nti Abayudaaya be bakozi abaasooka, kiba kituufu ddala, kubanga mu Matayo essuula ya 2 atugambye nti bwe yamala okulagaana nabo endagaano n'abasindika bagende bakole. Abalala tujjukire nti yabeeranga abagamba nti n'alaba ekinaatuuka kye nnaakuweera. Bo baagendanga okukola nga tamaze kulagaana nabo kiki kyagenda bba wabula okugamba nti kye nnalaba ekinaatuuka kye nnaabaweera. Baayitibwa ddi bano? Abakozi ab'okumakya tulabye nti baayitibwanga enjuba evaayo nga bwe twalabye abaagalwa. Era enjuba kye ki? Tukimanyi bulungi mu Zabbuli, abaagalwa abayizi b'ebyawandiikibwa, bw'osoma Zabbuli 19 olunywa olw'ekikumi mu 5 agamba nti ekigambo kyo yeettabaaza eri ebigere byange era omusana era ekitangaala eri ekkubo lyange. Nga tumanyi bulungi nti ekitangaala oba light kiva mu njuba. N'olwekyo ekigambo kya Mukama kitwalibwa ng'enjuba. N'olwekyo enjuba eno bwe yali ng'evaayo, ekigambo bwe kyali nga kivaayo nga bwe tulabye ku kyaati, enjuba ng'eyakaayakana, awo nno abakozi bano bwe baatumirwa. N'olwekyo Abayisirayiri baatumibwa mu lusuku enjuba ey'ebyomwoyo oba Bayibuli bwe yali ng'evaayo ebeere ng'ebeerawo. Ekyo tusobola okukisomako mu Great Controversy ku lupapula olwo olwokubiri, watugamba nti okuteekateeka ekigambo ekiwandiike kwatandikira mu biseera bya Musa. Okubikkulirwa okuluŋŋamye mu kiseera ekyo ne kuteekebwa mu kitabo ekyaluŋŋamizibwa. Omulimu guno gwagendera ddala mu maaso mu myaka emingi egiri mu 1600 okuva ku Musa. Ebyafaayo eby'obutonzi era n'amateeka okutuuka eri Yokaana omuwandiisi w'amazima agakyasinga ddala okubeera amakulu ag'enjiri. N'olwekyo ekigambo okuteekebwateekebwa kiwandiikibwe, wano tulabye agambye nti kyatandikira mu biseera bya Musa. N'olwekyo kikakafu Abayudaaya mu kiseera ekyo ekigambo we kyatandikira okuwandiikibwa, kitegeeza enjuba ey'ekigambo kya Katonda we yaviirayo nga bwe tulabye ku kyaati wano ng'enjuba evaayo eyakaayakane. Musa w'atandikira okubeera nga awandiika. Tukimanyi bulungi nti ebitabo ebisookerwako Musa ye yabiwandiika. N'olwekyo abakozi bano abaasooka Bayudaaya. Bwe tusoma mu Kaggayi essuula ey'okubiri olw'okutaano wagamba nti okusinziira ku kigambo kye nalagaana naawe bwe wava e Misiri, bw'otyo omwoyo wange anaasigalanga wamu naawe, totya. N'olwekyo Mukama abo abaava e Misiri be yakola nabo endagaano, nga tukimanyi bulungi nti ly'eggwanga ery'Abayudaaya.
Mukama waffe yeebazibwe. Isirayiri yalina bubaka ki? Kubanga tukimanyi nti balina obubaka. Obubaka bwe baalina tukimanyi bulungi nti bwe bubaka obwali bukwata ku buweereza obw'Abayudaaya tusonyiweko, obuweereza obwa ssaddaaka, obwazi ssaddaaka. Tukimanyi bulungi obuweereza obw'ekifo ekitukuvu bwe bwali obubaka bano bwe baali babuulira ensonga lwaki n'ebifaananyi bye tulabye wali nga bavaayo ku makya, bifaananyi ebyebyo ebyakozesebwanga mu buweereza obw'omu kifo ekitukuvu. Bw'osoma Great Controversy page 69 egamba nti ebiseera eby'enjawulo mu byafaayo by'ekkanisa buli kimu kizze nga kirambikibwa nga kirabibwa n'okusitukawo okw'amazima agamu ag'enjawulo agakwatagana n'ebyetaago eby'abantu ba Katonda mu kiseera ekyo. Buli mazima amaggya gazze nga gayita wakati mu kukyayibwa era n'okuwakanyizibwa. Abo abaweebwa omukisa n'omusana ogwo baakemebwa era n'okugezebwa. Mukama awa amazima ag'enjawulo ku lw'abantu mu kiseera eky'obuzibu obw'embagirawo emergency. N'olwekyo amazima agakwata ku kifo ekitukuvu oba ku buweereza obw'emikolo ge gaali amazima amaggya agaali gatategeerwa okuva emabega wabula gajja n'eggwanga eryo ery'Abayudaaya era ne gasitukira ago nga ge mazima ge baali babuulira. Twetegereze nnyo ensonga eyo. Buli bakozi Mukama baagenda ng'asindika tujja kwetegereza tulabe bubaka ki bwe baabuuliranga. Twalabye dda nti mu buli mulembe mu kitabo kino ekya Quest of Biblical Lessons page 27 mu buli mulembe wabaawo okusitukawo okujja okw'amazima, obubaka bwa Katonda eri abantu ab'omulembe ogwo. Amazima amakadde ga mugaso. Amazima amaggya tegeeyimirirawo nga geeyawudde ku makadde wabula kubeera okw'ebikkulu okw'amakadde era kuyita mu kutegeera mazima makadde mwokka mwe tuyinza okutegeerera amaggya. N'olwekyo n'omulembe ogwo gwalina amazima gaago nga bwe tulabye. Abakozi abo twagala bavaako era tubavuddeko. Tugenze ku bakozi abaddako olugero nga bwe lwatulaze nti abakozi abaddako baali abakozi ab'essaawa ey'okusatu. Abakozi bano ab'essaawa ey'okusatu nga kyati bwe tulaga wano we tulaba omusaalaba wano ku ssaawa ey'okusatu we wali abakozi be tulaba nga Adamu owookubiri. Abakozi bano ab'essaawa ey'okusatu be tugenda okwetegereza mu budde buno obw'emisana. Abakozi bano ab'essaawa ey'okusatu tugenda kubeetegereza nga tugenda kusooka tusoma ekyawandiikibwa kino ekiri mu Bikola by'Abatume Essula 13 lunyolwa 46. Olwo Pawulo ne Balunabba ne bavaayo mu buvumu ne boogera nti kyali kyetaagisa ekigambo kya Katonda kibeere nga kisooka okwogerwa gye muli, naye olw'okubeera nti mukisindiikirizza ne mwesalira omusango nga temusaanira bulamu butaggwaawo, laba tukyukira Abamawanga. Tukimanyi bulungi abaagalwa nti Abayudaaya bano bwe baamala okugaana ekigambo kya Katonda, Mukama yatuuka ekiseera obubaka n'abusindika eri Abamawanga. Wano abaweereza ba Mukama bano ababiri Pawulo ne Balunabba baavaayo bakyatulire Abayudaaya. Naye ka tweyongereyo twetegereze mu Makko 15:25 ekyandiikibwa kino ne ku kyati kitulagibwa naye nga kigamba kitya, kye tugenda okusooka tubeere nga tusoma wano. Kino ekyawandiikibwa Makko Essula 15:25 yali era zaali ssaawa 3 ne bamukomerera. Mukama waffe bwe zaawera ssaawa 3 yakomererwa. Ate bwe tusoma mu Bikola by'Abatume Essula 2:14-15 wagamba nti naye Peetero ng'ayimiridde awamu ne 11 n'asitula eddoboozi lye n'abagamba nti, mmwe abasajja ab'e Buyudaaya nammwe abatuula mu Yerusaalemi, kino kimanyibwe gye muli era muwulire ebigambo byange. Kubanga bano tebatamidde nga bwe mulowooza, nga bwe mukiraba nti ssaawa ziri 3 ez'olunaku. Ekyaliwo wano
wano eno Omwoyo Omutukuvu yali afukiddwa ku bantu ba Katonda gwe tumanyi owa Pentekoote. Omwoyo oyo bwe yamala okufukibwa, ennimi nnyingi zaayogerwa, buli muntu n'ayogera ennimi. Ne wabaawo abaatandika okulowooza nti bano bandiba nga batamidde butamiizi, naye Peetero avaayo wano abagamba nti abooluganda, bano abooluganda tebatamidde nga bangi bwe mulowooza, ng'abamu bwe mulowooza, kubanga mulaba ssaawa ya kusatu. Kyetufuna mu kino kyekiki, kyetufuna mu kino nti Pentekoote bwe yatuuka okufukibwa, yafukibwa ku ssaawa ya kusatu. Ate Mukama waffe Kristo bwe yatuuka okubeera ng'akomererwa, era naye kye kimu, yakomererwa ku ssaawa ya kusatu. Bino tebyagwawo bugwi abaagalwa. Ate ne mu lugero ne tulaba nti abakozi abalala yabayungako ku ssaawa ya kusatu, wabula kano kaali kabonero akalaga nti abakozi bali eri nga Balunabba bwe yalangirira ne Pawulo. Kaakano enjiri yali ekyuse, Mukama ng'agenda asazeewo ayungeko abakozi abalala. Abakozi abalala abayungibwako be bakozi ab'essaawa eyokusatu baali baani wano? Baali batume Abayudaaya. Omulimu bwe bamala okugaana Mukama waffe, bwe bamala okukomerera Kristo ku ssaawa eyokusatu, baali bagaanye obulokozi. N'olwekyo Mukama yayungako abakozi abalala omulimu ne guba nga gwali gumaze okubeera nga guggyibwa ku abo abaali baguvunaanyizibwako, ne guba nga kaakano gwali gukwasiddwa abayigirizwa ba Mukama waffe be baba bagukulemberamu, gusobole okubeera nga gugenda mu maaso. Erinnya lya Mukama lyebazibwe, kubanga atubikkulidde amazima gano gategeera. Yesu okukomererwa ku ssaawa 3 kyali kabonero akalaga nti kaakano abakozi ab'essaawa eyokusatu be bakwasiddwa omulimu. Ate n'omwoyo wa Pentekoote ofukibwa ku ssaawa ezo kyali kiraga nti abakozi abagenda okukola nga ba ssaawa ya kusatu bateekeddwa, era omwoyo n'afukibwa ku ssaawa ezo 3. N'olwekyo abakozi abaawana bali awali akasaalaba nga bwe tulaba ye Adamu owookubiri era ye Kristo bwe yali ng'akomereddwa, tumanyi bulungi nti yalekera abayigiriza nga be bavunaanyizibwa ku mulimu. N'olwekyo mu kiseera kino be baali balina okusigala nga bakola omulimu. Tujja kweyongerayo. Kye tulabye obulungi nti Kristo nga bwe tulabye yakomererwa ku ssaawa 3, abayigiriza baafuna okufukibwako Omwoyo Omutukuvu ku ssaawa 3. Ekyo kiraga nti Katonda yali yakiteekateeka ng'akikwasaganya, era n'essaawa 3 ez'abakozi abaayungibwako oluvannyuma lw'abo abaakola ku makya. N'olwekyo ab'essaawa eyokusatu bayigirizwa. Bano baabuulira bubaka ki? Kuba twagambye nti tujja kwetegereza ennyo ensonga eyo nga tetunnabavaako abakozi abo, tulina okutegeera nti bubaka ki bwe baabuulira. Nabo tumanyi bulungi nti baabuuliranga obubaka bano abakozi ab'essaawa eyokusatu nga bakulembeddwamu abayigirizwa. Tukimanyi bulungi nti tebaabuuliranga ssaddaaka oba obuliga nti busalibwe buweebweyo okuggyawo ebibi, nedda. Wabula olwo amazima amaggya gaali gazze nga kaakano ssaddaaka ye Kristo, omusaayi gwa Kristo, ng'ekirina okubuulirwa kwe kufa era n'okuzuukira, okukomererwa kwa Kristo, okufa kwe, n'okuzuukira kwe, ate n'okugenda kwe mu ggulu. Olwo nno mu kiseera ekyo nga bye birina okubeera nga bibuulirwa. Mu kiseera ekyo bye byali birina okubeera nga bibuulirwa eri abantu ba Katonda, ng'olwo ge mazima g'ekiseera agaliwo mu kiseera ekyo, so si bubaka bulala. Wabula nga obwo kaakano bwe bulina okutwalibwa ng'obubaka obw'ekiseera ekyo, nga babuulira okufa kwa Kristo, nga babuulira okugenda kwe mu ggulu, ate era n'okubeera nti obuliga bukomye. Kaakano amazima agaliwo mu kiseera ekyo ng'amazima g'ekiseera nga kwe kukkiriza omusaayi gwa Kristo n'okufa kwa Kristo nga ye ssaddaaka etangirira ebibi. Kaakano obuliga bwali tebukyakola. Kaakano twagala tweyongereyo. Abakozi ab'essaawa eyokusatu tumaze okubeera nga nabo tubalabye. Abakozi abaddako okusinziira ku lugero be bakozi ab'essaawa 6. Abakozi ab'essaawa 6 be baani? Abakozi bano ab'essaawa 6, kubanga bwe tutunula ku kyati eno tulabako abakozi nga baddako okutumibwa, era ne mu lugero bw'onoosoma ojja kulaba nga baddako okutumibwa, baatumibwa ku ssaawa 6.
naye abakozi bano abaatumwa ku ssaawa omukaaga bo baliko ekyenkizo kye tugenda okubeera nga twetegereza bulungi nnyo mu lunyiriri luno olwokutaano. Olunyiriri olwokutaano lugamba nti n'afuluma nate essaawa nga ziri mukaaga, n'afuluma nate essaawa nga ziri mukaaga, era n'omwenda n'akola bw'atyo. Obwedda bw'atyo si bwayogera, naye bwe yatuuka awo bw'atyo bwe yayogera nti n'afuluma essaawa nga ziri mukaaga, era n'omwenda n'akola bw'atyo. Era n'omwenda n'akola bw'atyo. Akagambo ako tekabaddeemu mu nnyiriri ze tuzze nga tusoma oba ku bakozi bali abalala, naye essaawa eno ey'omukaaga bano bakozi ki be twagala twetegereze? Amazima gokka amagye abaagalwa ge tumanyi obulungi oluvannyuma lw'ekkanisa ey'obukristaayo eyasooka eyali ekulemberwamu abayigiriza be tulabye nti baali bakozi ab'essaawa ey'okusatu. Tewali mazima amaggya agajja nga tegamanyiddwa emabega, wabula obubaka obw'ennaku 23, obubaka obw'ennaku 23 obwali bukwata obwabuulirwa William Miller we yabuulira okudda kwa Kristo. William Miller ne banne oba First Day Adventists bwe baabuulira obubaka obwo, bwe baabuulira nga babuulira abantu nti Mukama waffe akomawo omwaka gwa 1844, ye message eyo gye baali bataputa yali message eya Danieri essula ey'omunaana olunyiriri olw'ekkuminennya. Abo nno baalangirira omusango eri ensi, weewaawo nga waliwo okutegeera obulala, naye ekyo kye baabala kyali kiggwako mu mwaka gwa 1844 mu mwezi ogw'Okitoba nga 22. Mwana wattu obunnabbi obwo bwabalibwa bwali tebubalibwangako emabega yonna, bwali tewaliwo yali abutapusa okuva lwe bwawandiikibwa. Nabbi Danieri bwali bwateekebwako envumbo, naye eyabusumulula n'abunnyonnyola yali William Miller, omuweereza wa Mukama. Ye yajja n'aleeta amazima amaggya. N'olwekyo abakozi bano ab'essaawa ey'omukaaga tebasobola kubeera nti oba tugambe nti be ba reformers, kubanga tumanyi nti okuva ku kkanisa y'obukristaayo eyasooka wakati awo waabeerawo ebintu bingi n'emyaka mingi, awali n'emyaka egy'ekizikiza eky'ebyomwoyo oba eky'eddiini, dark ages. Naye tumanyi bulungi nti ate mu kiseera ekyo bwe kyayita, Mukama n'ajja nga asitulawo ba reformers ab'enjawulo, okutandikira ku Luther, okutandikira ku bantu nga Luther, okulaba abantu nga ba Knox, okulaba abantu nga Wesley, Campbell, olyoke otuuke ku Miller. Naye mu bonna abo Miller ye yajja n'aleeta amazima amaggya agaali gatamanyiddwa. Naye abantu nga Martin Luther abaagalwa bwe yajja okubuulira yabuulira okukkiriza. John Knox bwe yajja yabuulira ku Mwoyo Mutukuvu. John Wesley bwe yajja yabuulira ku kisa. Campbell bwe yajja yabuulira ku kubatiza. Wabula ye Miller bwe yajja, Miller yabuulira ku mazima ag'enjawulo agakwata ku nnaku 23 ezibadde zitamanyiddwa. N'olwekyo ye yekka alabibwa nga yaleeta ekintu ekiggya, naye okukkiriza, Omwoyo Omutukuvu, ekisa era wamu n'okubatizibwa byonna byali byabuulirwa mu kkanisa y'obukristaayo eyasooka. Abayigirizwa baali baabibuulira. Amazima gokka agaali gatamanyiddwa ge mazima agakwata ku nnaku 23. Y'ensonga lwaki ku kyati yaffe eno olabawo Danieri 8:4, olabawo n'ennaku 23 n'embala yazo. Ekyakuyiga ekyetongodde ekyenjawulo kye tusobola oyigako mu kiseera ekirala, naye tumanyi nti emyaka egyo gyaggwako mu 1844. Bwe tumanyi obulungi nti Kristo olwo n'ayingira mu kifo ekisinga obutukuvu. Olwekyo abakozi bano ab'essaawa ey'omukaaga William Miller ne ku kyati tukiraba bulungi nga kigamba nti okujja kwa William Miller. N'olwekyo William Miller be bakozi ab'essaawa ey'omukaaga baayitibwanga Millerites oba Millerite Movement oba First Day Adventists. Gwe mugendo gwa Miller ogwo. Be bakozi abalagibwa ng'ab'essaawa ey'omukaaga muganda wange ne mwannyinaze. Be abakozi ab'essaawa ey'omukaaga. Abakozi bano ab'essaawa ey'omukaaga nga tetunnabavaako, waliwo kye njagala twetegereza abaagalwa. Bayibuli yagambye nti n'afuluma essaawa nga ziri mukaaga, era n'omwenda n'akola bw'atyo.
Bayibuli wano eragamuko engeri y'okubeera nti yafuluma omulundi gumu n'akikola omulundi gumu, ate eraga okuwaka engeri y'akakwate wakati w'ab'essaawa ey'omukaaga n'ey'omwenda. Tugambye nti abakozi ab'essaawa ey'omukaaga baali bayitibwa First Day Adventists, kitegeeza baali Baadiventi, baali balinda okudda kwa Kristo, nabo bennyini nga balindirira okudda kwa Kristo, era ne babuulira wonna. Abantu bangi tumanyi bulungi nti baatunda ebyabwe bonna ne batandika okubeera nga balindirira okudda kwa Mukama waffe mu 1844, kwali kulangiriddwa ku nkomerero nti kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Ekkumi, era bangi ne beekuŋŋaanya. Kye tumanyi obulungi nti ku nkomerero eky'amazima Mukama waffe teyakomawo, wabula waaliwo kirala kyali kitategeereddwa bulungi, kirala ekyaliwo oba ekyatuukirira mu kiseera ekyo, newankubadde nga bo baali bamanyi nti Mukama waffe akomawo nga bakulembeddwamu Mmira. Naye Mukama waffe yali ava mu kifo ekitukuvu ng'agenda mu kisinga obutukuvu okukolayo ki? Ng'Abaadiventi tukimanyi bulungi, okutandika omusango ogw'abafu. Omusango ogw'abafu so ogw'abalamu, naye okutandika omusango ogw'abafu. Ekyo kye kyali ekigendererwa ekikulu ekyaliwo mu kiseera ekyo. N'olwekyo ennaku 2300 zaabalibwa ne ziggwaako mu mwaka gwa 1844. Abakozi bano ab'essaawa y'omukaaga baali Baadiventi, kitegeeza tulaba abaagalwa gye tugenda nti abakozi be tugenda okuzzaako be bakozi ab'essaawa ey'omwenda. Abakozi ab'essaawa ey'omwenda nabo bennyini tukimanyi bulungi abaagalwa nti balina akakwate ne bano. Lwaki balina akakwate? William Miller bw'amala okulangirira okudda kwa Mukama waffe n'atadda, abantu bangi baagwa era ne bava ku bintu ebyo kubanga baakitwala nti balimbiddwa, ebyabwe babitunze ate Mukama waffe nga takomyewo. Bangi baagwa ne wasigalawo akabinja k'abantu batono nnyo, omwali n'omuwala omuto omuvubuka ayitibwa Sister Ellen G. White, era gwe tumanyi obulungi nga Sister Ellen G. White. Mu kiseera ekyo yali muwala muto naye nga y'omu ku baali mu gurupu, era Mukama bw'atyo n'amuyisaamu obubaka obwatandika obwajja ne butandikawo ekkanisa eya Seventh Day Adventist. Ekyo kye tumanyi obulungi, era omulembe oguddako bwe tutunula wano ku ssaawa ey'omwenda ojja kulaba nti mulembe gwa Ellen G. White gwe gwadda ku guno. Ensonga lwaki Bayibuli ekugambye nti era n'omwenda n'akola bw'atyo. Bano balina akakwate. Ono yali mu mugendo guli, era mwe yava omugendo guno eno ne gulyoka gubeera ngutandika, ate bonna nga Baadiventi. N'abakozi ab'essaawa ey'omwenda be tugenzeeko era nabo Baadiventi. N'olwekyo bwe twogerera tulabye nga tuyize ku bakozi ab'essaawa esooka, ne tuyiga ku bakozi ab'essaawa ey'okusatu, ne tuyiga ku bakozi ab'essaawa omukaaga, ne tulaba nti bano tebasobola kuba ba reformers kubanga buli bakozi be tulabye bajjanga nga balina message ey'enjawulo ebadde temanyiddwa mabega nga gye babuulira. Abaasooka Abayudaaya bajja ne zisaddaaka ezaali zitamanyiddwa era ne babikozesa. Ne tulaba ab'essaawa ey'okusatu abatume baabuulira kufa kwa Kristo, kugenda kwe mu ggulu era n'okuzuukira kwe, ebyo nga bibabuulira n'okubeera nti kaakano omusaayi gwe ye ssaddaaka eri ebibi by'abantu. Kati ab'essaawa ey'omukaaga nabo bwe batyo. William Miller omuddu wa Mukama n'ajja n'obunnabbi obw'ennaku 2300, Danieri 8:14. Ye message empya eyaliwo awo. Message bali abalala ze baaleetanga baabanga bagezaako okukumyawo Olumi bye yali ekyusizza, naye ng'abatume baabiyigirizanga mu kiseera kyabwe, naye ne birinnyirirwa wansi. Bwe baakwatibwako omwoyo ogw'amazima agalinnyiddwa wansi, ne bajja bakomyewo amazima ago nga bakulembeddwa Martin Luther nga lifooma eyasooka eyaleetebwa. Weewaawo nga naye yali ajjidde mu kifaananyi ekyo, naye ye Mukama yamukozesa okubikkula ekipya ekyali kitamanyiddwa emabega yonna. Oyo nga si mulala wabula ye William Miller. Mu kiseera kino abaagalwa, kye tugenda okukola ekyokuyiga kyaffe kino kigenda kubeeramu ebitundu bibiri. N'olwekyo nkwegayirira Mukama waffe tosubwa ekitundu ekiddako mu kyokuyiga kino. Ekitundu ekiddako mu kyokuyiga kino kijja kutubikkulira abakozi bano ab'essaawa omwenda, ate tuve ku b'essaawa omwenda tugende ne ku bakozi
ab'essaawa ey'e11 tubategeere bulungi ne kyati yaffe eno tugimaleyo. Omulundi ogunaddako tujja kutandikira ku bakozi bano ab'essaawa 9 abadda ku William Miller n'omugendo gwe. Abo abaddako be tujja otandikirako olwo nno tulyoke tweyongereyo tulabe ne bano ab'essaawa ey'e11 era nga bwe tukoze nga bwe twetegereza n'obubaka bwabwe bwe bajja nabwo, n'oluvannyuma tutegeere kiki Mukama kyatwagaza olwaleero gwe nange mu kweteekateeka kwaffe okulaba nga tulokolebwa mu nsi eno ey'ekibi. Nsaba Mukama atuweere wamu omukisa abaagalwa, tweweeyo okubeera nga tutegeera ebigambo bino, tusubscribinge ku guruupu eno, tulayikinge ate tusubscribinge ate tukoowoole ne bannaffe abalala nabo babeere nga bajja okuyiga amazima. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katuweeyo okusaba. Omwagalwa Katonda waffe tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi ky'otukwatiddwa n'otumulisiza omusana guno gw'ekigambo kyo. Ebigambo bye tuyize binywereze magezi gaffe ate bikole olw'okututangaaza n'okutukulemberamu Mukama okututuusa okutegeera naffe amazima ag'omulembe gwaffe ate bwe tugategeera tugatambuliremu era tugagoberere. Ekisa kyo n'okwagala kwo okungi bibeere wamu naffe. Twegayiridde Mukama ow'omukisa ebyokuyiga bino kuyita mu kuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Abaagalwa, Mukama waffe yeebazibwe tusisinkane nate mu kitundu ekyokubiri ku kyokuyiga kyaffe kino ekikulu.